Mbalamusa mwenna abooluganda ne bannyinaze abaze okulaba n'okulya obujulizi buno. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. Kye tugenda okulaba olunaku lwa leero bwe bujulizi obw'Oluganda Billy Paul Branham, ow'Oluganda eyafuna obumanyirivu obw'okumwanjo ne nabbi wa Katonda William Marrion Branham. Ow'Oluganda Billy Paul Branham yali secretary wa nabbi William Marrion Branham, era yali ya mutabani we asooka. Yali secretary we mu ngeri endala yalinga atuukirwako amabaluwa we gawandiikibwanga agayita nabbi ogenda okubaako ne gy'aweereza gatuukiranga wuwe ebibuuzo n'okwanukulwa, amabaluwa g'ebibuuzo n'okwanukulwa gatuukiranga ku ye. Yamuvuganga bwe bavuganga bonna ogenda mu nkuŋŋaana ez'ennene, baali bonna gye bagendanga mu nsi zonna ez'enjawulo olw'omulimu gwa Mukama. Yalinga amunyeenya okumuzuukuza okuva mu buziba bw'okusaba ng'olukuŋŋaana lutandise, era yakuumanga abantu okumutuukako ng'ali mu kusaba. Kwegamba yali omuntu w'okumwanja ennyo asookerwako nabbi wa Katonda. Obujulizi buno bwakwatibwa nga 15 omwezi ogwokutaano 1989 mu Cloverdale Bibleway Church. Eyalinga ng'eweebwayo yali service yakuwaayo dedication service mu Cloverdale Bibleway Church. Kati balina enkuŋŋaana gye bayitira Oluganda Billy Paul Branham awe obujulizi bwe. Omusumba w'ekkanisa eyo ye musumba Byskal, era omusumba Byskal ye kennyini yalina akaseera akamala, era yalina omukisa okubaako ne nabbi wa Katonda. Ebiseera ebimu bagenda okuyiganga bonna, ebiseera ebirala bagendanga bonna mu nkuŋŋaana, yategekanga enkuŋŋaana nabbi wa Katonda n'agenda naye. Era mu biseera ebyo Byskal yali muvubuka eya minisita, yali muvubuka muto nga atandika obuweereza. Era ke kaseera nga mu kaseera ako waaliwo okutambula kw'enjiri okw'amaanyi, waaliwo okudda obujja okwali kugenda mu maaso mu nsi ey'ebugwanjuba ne mu nsi yonna. Nandyagadde ne kino kimanyibwe eri buli omu anawulira olutambi luno, nti ng'omaze okuwulira olutambi luno, kasita olutambi luno obujulizi buno bugwa mu matuugo, oba tokyalina bujulizi bulala busigadde obukwatagana n'ebyo Katonda byakola mu mulembe gwaffe. Kubanga kye tugenda okuwulira olunaku lwa leero, tugenda kuba nga tuwulira obujulizi Oluganda Byskal ye kennyini nga yali ne nabbi, baalyako bonna, baayigangako bonna, batambulanga bonna mu nkuŋŋaana. Ne Byskal ng'avudde ng'azze ku mabbali alekedde Oluganda Billy Paul atuwulire ki ye obujulizi bwe, atuwulire obujulizi bwe ye ng'omuntu bw'alina kwekyeraba mu buweereza bw'Oluganda William Marrion Branham nabbi, era yali taata we gwe yatambulanga naye gwe yalinga naye mu byonna. Njagala twetegereze nti Byskal naye kennyini yaliko ne nabbi. Era ng'obujulizi buno bumaze okulikika mu matu g'abantu, leka kituukirire ekyo ekyayogerebwa Mukama waffe Yesu mu Matayo 18:16 nti mu kamwa k'abajulirwa ababiri oba basatu leka buli kigambo kikakatenga. Era leka tujjukire n'ekyo ekyaliwo bakabona abakulu bwe bajja eri Mukama waffe Yesu okumubuuza gy'ajja obuyinza obumwogeza ebigambo ebyo. Mu Matayo essula ya 22:25 Yesu n'ababuuza ekibuuzo nti naddamu n'agamba, nange kambabuuza ekibuuzo, okubatiza kwa Yokaana kwavaawa? Bwe baategeera nti no baddamu nti kuva eri Katonda, Yesu yali wakubabuuza nti nolwaki temwamukkiriza, kye baakola ne basirika busirisi. Era leka tujjukire n'omugagga oli bwe yeesanga ng'ali eyo mu kifo eky'okukaaba n'okuluma obujiji, yayimusa amaaso ge eri Ibulayimu n'agamba, kitaffe Ibulayimu, tuma Laazaalo abulire ab'enju yange, nga yeegayirira ku ab'enju ye abali basigadde ku nsi. Ibulayimu n'amugamba mu Matayo mu Luka 16:29, Ibulayimu n'amugamba nti balina Musa ne bannabbi, leka bawulire ng'abo. Katwebuuze mu kaseera kano nga tugenda okuwulira obujulizi nga tumaze okuwulira obujulizi buno era nga tulina kubuuliza, Musa ki Ibulayimu gwe yali agamba omusajja oyo ng'ali mu kuluma obujiji? Mpozi ku lw'omuganda wange awulidde ku nabbi ono omulundi gwe ogusooka, kyali kyawandiikibwa mu byawandiikibwa bannabbi ab'enjawulo n'abatume baali bakyogerako mu Bayibuli nti Katonda nga tannakomawo okutwala ekkanisa ye mu ggulu era okutwala abantu be
abamukkiriza n'okuyiwa ekikompe kye eky'obusungu eri omulembe eri abatakkiriza nga bwe tulaba kati ekigenda mu maaso olw'olwo n'okutandika n'ebyo ebiringa ebyo Mukama nga tannayiwa busungu bwe ku nsi eno era Mukama nga tannatwala kkanisa ye kyali kyawandiikibwa nti alituma nnabbi eri omulembe ogw'abannamawanga yeffe abatali Bayisirayiri. Alituma nnabbi eri abannamawanga omulembe gw'abannamawanga nga tegunnaggwako. Omulembe gw'abannamawanga Yesu agogerako mu Luka 21:24. Era nnabbi oyo alikyusa emitima gy'abantu ba Katonda okugizzaayo eri okukkiriza kw'abakitaabwe Abapentekooti. Era alibikkula n'ebyama byonna ebibadde bikisiddwa okuva ku kutondebwa kw'ensi okutuusa kaakano nga byakisibwa okuva eri bannabbi awamu n'abantu ab'enjawulo okutuusa kaakano. Era ebyama ebyo nga byakubikkulwa abantu ba Katonda basobole okuba nga beetegese olw'okujja kwa Katonda. Era bino biwandiikiddwako mu bifo nga Malaki essula ey'okuna olunyiriri olwokutaano n'olw'omukaaga, okubikkulirwa essula ey'ekkumi olunyiriri olw'omusanvu, Amosi essula ey'okusatu olunyiriri olw'omukaaga n'olw'omusanvu, Luka 17 olwasatu, Zakaliya 14 olw'omukaaga n'olw'omusanvu, Yoweeri 2:25, Ebikolwa by'Abatume essula ey'okusatu olunyiriri olwabiri, Matayo 13:39, Matayo 17:10-13, Danyeri 12:8 n'olw'omwenda, Bakolosaayi 1:26, Basesalonika ekisooka 4 olunyiriri olw'16, Yokaana 14:19, Yokaana 16:13, Ebbulaniya 13:8, Matayo 23:34 ne Baluumi 9:33. Obuweereza bwa nnabbi ono bwakakasibwa okubira ddala ku kuzaalibwa kwe mu 1909 okutuuka myaka mingi oluvannyuma lw'okuziikibwa kwe. Bwe yali azaalibwa, ekitangaala eky'enjawulo kyakka ne kikuba mu kayumba akatonotono, mu kayumba ak'embaawo akatonotono mwe yali azaaliddwa. Era ekitangaala ekyo kyali mu ngeri y'ekire, era kyafaananira ddala ekitangaala kye kimu era kyafaananira ddala ekire kye kimu ekyalabibwako Akabu. Era kyafaananira ddala ekitangaala ekire kye kimu ekyalabibwako Akabu mu bassekabaka ekisooka olunyiriri olw'18, essula 18 olunyiriri olw'43 n'olw'44. Era okuviira ddala ng'akyali muto yatandika okulaba okwolesebwa okw'enjawulo okuviira ddala nga wa myaka 3. Era ku myaka emito ddala era Mukama era Katonda yatandika okwogera naye era omulundi Katonda gwe yatandika okwogera naye ogwasooka yayogera naye mu ngeri y'empewo ey'enjawulo mu luzungu eyitibwa whirlwind eyajjira mu muti. Era ddala nga Katonda bweyayogera ne nnabbi Yobu mu Yobu essula eya 38 ne 31. Mu buweereza bwa nnabbi ono tulabira ddala nga byonna ebyaliwo mu Bayibuli byaddamu ne bikakasibwa mu buweereza bwe. Emirundi 6 ebifaananyi ebitali bya bulijjo oba ebifaananyi ebiyitibwa supernatural ng'endala ebifaananyi nga tobiraba n'amaaso go ne olwakubanga biri mu mutendera mulala gutali guno gutulabeko n'amaaso, n'ebifaananyi ebyo olumu kamera ziba zisobola okubikwata. Ebifaananyi ebyo ebima bya kalimagezi bya sayansi byakwata ebifaananyi ebyo emirundi 6 nga bikwata empagi ey'omuliro eyo eyali nayo okuva ku kuzaalibwa kwe emirundi 6 mu buweereza bwa nnabbi ono. Era n'oluvannyuma lw'okuziikibwa kwe ebifaananyi nga bino byakwatibwa ne ku ntaana ye okukakasa Katonda kyali yakoze mu mulembe gwaffe. Emirundi mingi bwe yali ng'agenda okubuulira oba nga amaze okubuulira, Omwoyo Omutukuvu yakkanga mu ngeri ey'ebirabo eby'omwoyo oba ng'okwogera mu nnimi ng'agamba abantu nti muwulize nnabbi wange byayogedde kubanga ye nnabbi wange. Era abantu baalingawo ne balaba ebintu bino eby'enjawulo nga binnyonnyola. Tetusobola kumalayo kwogera ku by'enjawulo era eby'ekitalo ebyakolebwa mu nnaku zaffe, wabula kye tugenda okuwulira mu ddakiika entonotono eziddako
obujulizi obw'enkalakkalira obw'ebyo ebyaliwo. Okwongera okumanya ebisingawo, nabbi ono oyinza okuwandiika mu ssimu yo ku mutimba bw'obanga osobola okutuuka ku mutimbagano, osobola okuwandiika mu ssimu yo www.branham.org www.branham.org. ojja tutuuka awo otandike okuseereza mpolampola, era ng'okyasoma mu mpaka bw'otuuka wansi ojja ssangawo ekibuzo nga kigamba who is William Marrion Branham, era awo osobola okumusomako obulungi n'olaba ebisingawo. Era awo ku peegi eyo oba ku kibanja ekyo ku mutimbagano ojja kulaba bingi nnyo ebikwatagana naye. Ofuna bayibuli yo n'osoma nga bw'olaba n'ebyawandiikibwa nga buli kimu nga bwe kyali. Era ebintu bya Katonda si bya kyama Katonda byakola. Osobola okunoonya ku mutimbagano n'olaba ku bigenda okwogerebwa kaakano. Mukama Yesu abawo omukisa nga muwuliriza. The second Exodus, he brought a prophet anointed, which was his son. God prophet. Moses said he'd be a prophet. And had a pillar of fire and done signs and wonders. And that same prophet said that whosoever believeth in me, the works that I do shall he do also. And here he promised the same thing in the Exodus in the last days, and he cannot change it. And by scientific proof, by the witness of the Spirit, by the works of the Spirit, we see it today, the great pillar of fire moving among us, and the signs and wonders of the resurrection of Jesus Christ, calling the people from a denominationalism into the presence of Jesus Christ to them. Amen. Going to a land. There's no mistake, friends. It's not what I'm saying. I'm just your brother. But it's what God's proving to you. What makes it the truth. Same pillar of fire he used for the other two. He's brought it among you today and proved it by scientific. As you know, Life magazine packed it last month over there. How many were sure to hear me tell about that would happen before it did? I think about everyone in the church. There it is. They don't know what it's all about. The scientists are trying to... Anybody got a picture of it called in? A cloud 26 miles high in the shape of a pyramid. 7 angels represented there brought back and brought you the Word of God. Under the inspiration. It tells you these hours that you're coming. You're living in. The spiritual mind will pick that right now. See? You get it? It's an exodus. We're going to leave one of these days. Thanks be to God. Remember, now I'll close just a minute. I got 10 minutes. Notice, the pillar of fire that called them out led them to the promised land under the anointing of a prophet. A pillar of fire that they could look at. Led them to the promised land under an anointed prophet. And they constantly turned him down. Is that right? Sure. We're happy to have every one of you here tonight. It's a special night for us. Tuli basanyufu nnyo okuba nammwe mwenna wano akawungeeza k'olunaku olwaleero. Kiro kya njawulo nnyo gye tuli. We've been waiting many years to have our brother Billy Paul Branham come and speak to us and give us his testimony. Tulindiridde emyaka mingi nnyo ddala okubaako n'Oluganda waffe owoluganda Billy Paul Branham nga jjajje tuli okwogerako naffe okutuwa obujulizi bwe. I guess I didn't get the message just entirely clear because Brother Billy, I think it was wishful thinking on his part that somebody's going to come up and speak after him. And I said, no, we set this whole service aside just to hear everything. Era ndowooza obubaka nabadde sibutuusizza bulungi kubanga Oluganda Bire yabadde alowooza ye ng'omuntu nti waliwo agenda okujja oluvannyuma lwe ayogere. Ne mugamba nedda, olukuŋŋaana luno twalawudde tuwulire buli kimu. And I said
He said, "Oh, what are you expecting? 30, 35 minutes?" I said, 2 hours at least. Sincerely. Neŋŋamba n'ambuuza nti kati osuubira ki dakika nga 3:35? Neŋŋamba nedda ekitono ennyo essaawa 2. Mu butuufu And you know, we're not just trying to be nice. Amen. We're sincere. Era omanyi tuli kugezaako bugeza kubeera bawoomerevu oba abantu abalungi ne tuli beesimbu. There is 5 billion plus people on the earth tonight, and there's only one that had the experience of Brother Billy Paul Branham. Waliwo obumbi butaano w'abantu ku nsi akawungeezi ka leero, naye waliwo mu bonna mwalimu omu yekka eyafuna obumanyirivu obwo, yali owoluganda Billy Paul Branham. He was able to be with the prophet of God. He saw him in his quiet time. He saw him under tremendous pressure. Yasobola okuba ne nabbi wa Katonda, yamulaba mu kaseera ke ak'okufumitiririzaamu ng'alindirira Mukama, yamulaba mu kaseera ak'akazita ak'ekitalo oba akanyigo ak'ekitalo. He saw him when the great meetings were going on in the first and second pull. Yamulaba enkuŋŋaana ez'ekitalo ezaali zigenda mu maaso wansi w'okusika okusooka n'okwokubiri. He saw spectacular things in this country and other countries. Yalaba ebintu eby'ekitalo ebyewuunyisa ebyegombesa ebyandirabiddwako mu nsi muno ne mu nsi endala. He saw the time when the world, as it were, would begin to turn away from the message. Yalaba ensi era nga bwe kyali bwe batandika okuva ku bubaka. And I'm thinking of Brother Billy Paul's testimony tonight. And John was giving his last testimony of Jesus Christ. Era ndi kulowooza ku bujulizi bw'oluganda waffe Billy Paul Branham nga Yokaana bwe yali awo obujulizi obusembayo ku Yesu Kristo. And he said that, and what he hath seen and heard, speaking of himself, that he testifieth. Era ng'agamba nti ekyo kye yalaba era kye yawulira Yokaana nga yeeyogerako nti kyategeeza. I'm sorry. In his testimony of Jesus Christ, he said, that which he hath seen and heard, that he testifieth, and no man receiveth his testimony. He that hath received his testimony hath set to his seal that God is true. Musonyiwemu wano mu bujulizi bwa Yesu Kristo, Yokaana ngawa obujulizi bw'obusembayo ku Yesu Kristo. Agamba bw'ati, Yokaana essula eyokusatu okuva ku lunyiriri lwa 32 okutuuka ku lwa 33 bwe tuli awo. Nti so tewali muntu akkiriza kutegeeza kwe ng'atadde akabonero ke nti Katonda wa mazima. And tonight we're going to hear a testimony, and those that have received that testimony, we have this seal that God is true. Era ekiro kya leero tugenda wulira obujulizi. Era abo abafunye obujulizi buno tulina akabonero kano oba obukakafu obw'envumbe eno nti Katonda wa mazima. God's word is true. Because what we will hear tonight is a confirmation, not that we need it, but a confirmation of the fulfillment of Scripture. Ekigambo kya Katonda ge mazima. Kubanga bye tugenda owulira akawungeezi k'olwaleero b'ekiro kya leero bukakafu si lwakuba nti tubyetaaga, nye bukakafu obw'okutuukirizibwa kw'ebyawandiikibwa. God did things in our generation, and he chose this generation, and no other generation saw the things that we've seen in the magnitude that we've seen it in.
Katonda yakola ebintu mulembe guno era yalonda omulembe guno era teri mulembe mulala gwonna gwalaba bintu bye tulabye mu maanyi ne mu kigera mutubirabidde. And there's people here. I'm looking down in this audience tonight. The man over here, healed of cancer in 1957, should have been dead long time ago. He's sitting here in the service tonight. Era waliwo abantu akawungeezi k'olwaleero ntunula mu kibiina wano omusajja wuuno wano yawonyezebwa kookolo kansa mu 1957 yandibadde yeefiira dda bbanga ddene nnyo emabega atudde wano mu lukuŋŋaana naffe akawungeezi k'olwaleero. People over here have been called out in Chicago. Miraculous things taking place throughout even this audience. Abantu batudde wano abayitibwanga amannya gaabwe e Chicago ebintu eby'amagero eby'ekitalo byakolebwa era abangi batudde wano ne mu kibiina. And but tonight we're here to hear the testimony of one who has seen, one who has heard, and I'm going to get out of the way and give our brother Billy Paul just a complete freedom in this service. And I feel relaxed, and I want you to pray for our brother Billy that he'll just feel totally relaxed. And let's pray that things will come back to his memory that he never thought of for the last many years. Naye akawungeezi k'olwaleero tugenda kwewulirirako okuva mu oyo eyeewulirirako eyeerabirako era ngenda kuva mu kkubo ndekere owoluganda waffe Billy Paul emirembe egimala mu lukuŋŋaana luno. Era mpulira emirembe era njagala tusabire oluganda waffe Billy naye awulire emirembe gyonna gy'ayagala era leka tusabe nti ebintu bijje mu bwongo bwe byadaludde okulowoozaako mu myaka emingi. I believe the Holy Spirit is here to bring it back to his remembrance. You're just going to pull it out of him, aren't you? Nzikiriza nti omwoyo mutukuvu wali wano okubimujjukiza ebyo byonna. Tugenda bbanga tusakira ddala okuva ku nsulo eyaliwo ng'ebintu bino bikolebwa. I know you are, because I can hardly get away from here myself. Nkimanyi kubanga nange okubejjako mpulira kiri kunkaluubiriza. I want to ask you mothers to be real considerate if your babies are restless and you're visiting here and aren't familiar with the facilities. Njagala okusaba bamaama bw'obanga oli mugenyi wano era nga tomanyi bikozesebwa ebisangibwa ate ng'omwana wo abuliddwako tasobola kutuulako wamu. Just ask one of our deacons, but we have various rooms where you can go and you'll still see the whole service and you'll hear the whole service. You won't miss anything. Your children just become restless. Please just, if you wouldn't mind, take them so that everyone else can get the full benefit of the service. Osobola okubuuza ku baddiikoni baffe naye nga wano tulina ebifo bingi ebyenjawulo osobola okugenda noba nga saavisi yonna okyasobola okugifuna olukuŋŋaana lwonna ng'okyasobola okululaba nobako nakyosubwa era omwana wo bw'abanga abuliddwako emirembe obanga osobola okubigendako eyo n'omulabirirako eyo. And we like all to be real respectful and have just as little movement as possible. Will you do that? I don't want the children to move. I want you to just sit on the edge of your seats and just let God speak to us now through this testimony, this witness. Let's just stand and ask his blessing. Buli omu asobola okubaako ne kyaganyirwako mu saaviisi eno era twandyagadde buli omu okussaamu ekitiibwa era waleme okubeerawo okutaataagana tubeere n'okutambula kutono nnyo nga bwe kisoboka. Munaakola ekyo saagala baana kutambula njagala tutule bulungi tukkalire entende tukirize Katonda ayogere naffe okuyita mu mujulizi ono ne mu bujulizi buno. Leka tuyimirire tumusabe omukisa gwe. Heavenly Father, I'm thanking you from the depths of my heart personally for allowing and permitting this evening to come about. Lord, we've been here many years now, and our brother Billy Paul has felt it on his heart. We felt it on our hearts. And we believe that this was ordained of you this evening. We believe that each person that is here has been ordained to be here, to hear this testimony.
And may the truth of this witness speak to some heart here tonight, Lord, and agree with it and confess it, O God. I pray that there might be some soul that will be loosed from the chains of sin, just as they hear the testimony, O God, of what has taken place, of the revealing of the Son of Man in this generation. Bless this congregation of people, and especially bless our brother Billy Paul as he comes now, Lord. For your glory we ask it in Jesus' name. Amen. Amen. You may be seated. Brother Billy Paul, God bless you. Our pleasure to have. Kitaffe ow'omu ggulu, okuva ku ntebe y'omutima gwange nkwebaza olw'okukkiriza akawungeeza k'olunaku olwaleero n'okaganya okubeerawo. Era Mukama, tubadde wano okumala emyaka mingi nnyo, era owooluganda waffe Billy Paul akiwulidde ku mutima gwe, naffe tukiwulidde ku mitima gyaffe, era nga tukkiriza nti kino eky'olunaku olwaleero gwe yakyawula nga n'emisingi gy'ensi teginnabaawo. Era tukkiriza nti buli muntu yenna ali mu kifo kino yayawulibwa dda okubeera mu kifo kino okuwuliriza obujulizi buno. Era leka amazima agali mu bujulizi buno gwogere eri emmeeme emu, omutima ogumu olunaku lwaleero, era bakkiriziganye nago era bagaatule Mukama. Era nzikiriza nti leka wabeerewo emmeeme enaasumululwa okuva mu maanyi ag'ekibi, nga bali mu kuwulira ekigenda mu maaso, ekyo ekibaddewo, nga omwana w'omuntu bwe yeebikula mu mulembe gwaffe guno. Era Mukama w'omukisa ekibiina kino eky'abantu, era okusinga byonna ow'omuganda waffe Billy Paul omukisa nga bw'ajja kaakano Mukama, kubanga tubisaba nga tukuddiza ekitiibwa mu linnya lya Yesu Kristo. Amiina. Amiina. Muyinza okutuulako. Oluganda waffe Billy Paul, Mukama akwenye omukisa. Kya mukisa nnyo ffe okubaako nawe olunaku lwa leero. Thank you, Brother Ed. Let's just go home. How many of you enjoy Brother Ed? Weebale nnyo owooluganda Ed. Leka tudde buziika. Bameka ku mmwe abanyumira owooluganda Ed? Amen. Brother Ed, speak. You know, they kind of turn the tables on you sometime. Brother Ed, jangu ogende mu maaso ng'oyogera. Omanyi ebiseera ebimu bakubuutikira agameeza n'olya ng'olinga gwe basaanikiridde munda mu mbo gw'ettooke. Do you know how many of you is married? How many of you remember when you walked up the aisle and got married? How nervous you were. Multiply that by 10,000, that's me tonight. Omanyi bameka ku mmwe wano abafumbo? Bameka ku mmwe abajjukira kaseera ako ng'oyita mu lukuubaawo ng'ogenda okugattibwa? Entiisa n'okukankana okwakuliko kati kubisaamu ekyo emirundi 1,000 kati bwe ntyo bwe ndi akawungeezi k'olwaleero. But it is an honor to be with you tonight, to have this time of fellowship together. I thank you for inviting me, and I thank the Holy Spirit for His presence that's here with us. Not because that I am here, but because He is here. Naye nga kya mukisa mulungi okubaako nammwe akawungeezi k'olwaleero, okuba nga tulina okussa ekimu kuno awamu. Mbeebaza okunnyaniriza n'okumpita, era neebaza okusingira ddala Omwoyo Mutukuvu kubanga okubeerawo kwe kuli wano naffe. Si lwa kubanga ndi wano, ne lwa kuba nga ye ali wano. We're the most privileged people there are in the world. I bring you greetings tonight from the folks back home, from Brother Joseph, the ones at the Voice of God and the family. They said especially to be able to greet you, I'm inadequate to do it the right way. But Brother Branham says when someone does something nice for you and you don't have the words to say, you say, God bless you. Yeffe bantu abasingirayo ddala okubeera bannamukisa ku nsi kuno. Mbaleetera okulamusa akawungeezi k'olwaleero okuva mu booluganda ewaka, abo abali ku Voice of God
Oluganda Joseph n'abamaka bagamba nti nankwadde tebasobodde kujja kubabuuzaako nange gwe batumye siina busobozi kukikola mu ngeri esaanidde naye owoluganda Branham yatuyigiriza ng'agamba nti omuntu wakolera ekirungi eky'amaanyi ennyo nga tolina ngeri yakimulagamu oba ngeri yakyebazaamu mugambe bugambi nti Mukama akuwa omukisa. As I heard Brother Swami, Brother Jacobs today giving the report of over in India, it was my privilege to be over there with Brother Joseph and my son David not too long ago, to see the work of those precious people uniting together. And I believe since the 2 days that we've been here, that I have been here, it's just been like a uniting together. It's part of the family that you maybe never had seen, but just all come together. Bwe nabadde nga mpuliriza oluganda Swami, oluganda Jacobs olunaku lwa leero nga bawa ekyaliyo eyo nga bali mu India, era nga nange bwe nali nsaba okugendayo n'oluganda Joseph era n'omutabani wange Dawudi ebbanga sidde n'emabega okulaba omulimu abooluganda abo nga bajja awamu okwegatta awamu. Era nzikiriza nti nange akabanga kano kemmaze wano nammwe kubaddenga okwegatta awamu. Kye kitundu ekirala eky'abenju oba eky'omubiri gw'Omukama Yesu Kristo kye mutannalabako ninga kiri eyo nga bali kumukwegattira wamu nabo. May God continue to bless it and pray for us back home. Bring you greetings from Brother Collins and the little church. You pray for me tonight as I try to give a little testimony. Not too long, not like Brother Ed said, but just as long as the Holy Spirit leads. Mukama ayongerenga okubawa omukisa era mutusabire eyeeka era mbaleetera okulamusa okuva eri Oluganda Collins. Ndowooza abatamanyi Brother Collins eyali omusumba wa Branham Tabernacle mu 1987. Mbaleetera okulamusa okuva eri Oluganda Collins n'ekisibo ekitono eyeeka. Munsabire nga ndeeta obujulizi bwange nga ngezaako tebugenda kuba buwanvu nnyo ng'Oluganda Edi bw'abadde agambye naye bujja kuba buwanvu ng'omwoyo mutukuvu bw'anakkiriza. Brother Ed's got me all wired up here with something. I done dropped the thing and broke it once. And I just hope the Holy Spirit does the wiring tonight. Oluganda Edi ali wana neeraliikiriza nnyo. Sisulangako kintu n'enkyasa. Era nsuubira nti omwoyo mutukuvu yaba akola okweraliikirirako olunaku lwa leero. Brother told me, he said, I want to hear you give a little testimony. He says, would you give me your watch? And I said, I wonder why. And he said, you never take enough time. And I thought, well, tonight's your night, brother. Oluganda Tommy yagambye nandyagadde okuwuliriza ng'owa obujulizi bwo n'agamba naye osobola okumpa essaawa yo ne mugamba lwaki n'agamba anti buli kaseera oba totwala budde bumala muli n'embeera ng'agamba nti nno naye olunaku lwa leero olunaku lwa leero lwe lunaku lwo. And he said, I just want to take your watch. And I looked and he had a cast on his hand. And I said, why? He said, I was going to break it. So I said, no, you can't have my watch. I'm sorry. I just got to put that in my pocket. Ne mutunuulira ng'alina ekikaloba wano ku mukono gwe. Kati ne mugamba kati sebo oyagala kwasa ssaawa yange. Ne mugamba sigenda gikuwa. Nina gyekumira wano mu kooti yange. But anyway, it's certainly nice to be with you. And from my wife and family, I bring you greetings. I wish that she could have been with me. And if I'd have had a little more faith, or she'd have had a little more faith, she would have been with us. Naye mu byonna kyasanyu nnyo nze okubeerako nammwe wano era mbaleeta okulamusa okuva eri omukyala wange n'okuva eri abaana n'okuva eri amaka. Nandyegombye ye okubeera wano naffe era singa nabadde n'okukkiriza okusingako oba ye ng'alina okukkiriza okusingako yandibadde wano naffe. But the wife is very sick in her body. She has 3 ruptured discs in her back. And we thought the trip might be a little bit strenuous for her, but God has undertaken. And she feels so good tonight. And thank you for your prayers. Naye nga omukyala abadde mulwadde mu mugongo, abadde n'ebizibu nga bya mirundi 3 mu mugongo, era twalowoozezza nti okutambula olugendo luyinza okuba oluzibu gy'ali ne lumukalubiriza. Naye nga Katonda alabirira mu byonna. Era olunaku akawungeezi lwa leero awulirira ddala bulungi era mwebale nnyo olw'okusaba kwammwe. I was in the church the other day and I feel better, Brother Ed, okay? So I was in the church the other day and they was playing a tape. And so at the end of the tape, Brother Branham, I think it was called The Blushing Prophet,
And at the end of the tape, Brother Branham was preaching. Someone says, well, I think those tapes is, we don't need to hear them. Juzi nabadde mu kanisa, oluganda Ed kati mpulira mpewuseemu. Kati juzi nabadde mu kanisa era badde bazannya olutambi. Kakati ku nkomerero y'olutambi, oluganda Branham, ndowooza olutambi lwabadde nabbi abumbujja, a blushing prophet. Kakati ku nkomerero y'olutambi olwo ndowooza bwe kyabadde bwe kityo, omuntu omu najja n'aŋŋamba, Nyendo, entambi ezo ndowooza tetusaanidde na kuziwuliriza. Well, Brother Ed said just take your liberty, but I believe that you do have to hear them. Because I believe that's the voice of God to us. And I believe the anointing is on the tapes. Kakati oluganda Ed n'agamba tewali buzibu twala kye wandyagadde okutwala, nyenze nzikiriza nti tusaanidde okuziwuliriza. Kubanga nzikiriza nti lye ddoboozi lya Katonda gye tuli. Era nzikiriza nti amafuta gali ku ntambi. And sitting back there and someone said, well, Brother Branham, if you preach from 63 or so forth, all the little doctrines, and I'm not here for that. That's not my part, He says, but I said, I believe it's all the message of God, Yanali neetuliddeko awo. Omuntu omu najja n'aŋŋamba, omanyi ogana Branham yabulira bw'ati mu 1993, simanyi wano yakola bw'ati, ono yabulira bw'ati. Mumanyi enjigiriza ezo zonna. Era si kyekindeese wano, era si gwe mulimu gwange okukola bwe ntyo. Era nagenda maaso nga yagira naye ne mugamba naye nze nzikiriza nti obwonna bubaka bwa Katonda. And I sitting back here in my office, and Brother Collins or Brother Rogers, whoever was in charge of the service, and they was playing, I know Sister Nancy, I see her here tonight, and they was playing the tape called The Blushing Prophet. Ali ntuddeko eyo mu ofisi yange, ndowooza ali oluganda Collins oba oluganda Rogers, yenna eyali atola service olunaku olwo, era bali bazanya endaba ne Sister Nancy guno wanene asaba naffe. Era yali azanya akatambi akayitibwa olutambi oluyitibwa nabbi abumbujja. I love the young people especially, and while he was playing the tape like that, Brother Branham began to come down. He said the prophet was blushing. He says not because of the sins of the prostitute, not because of the sin of the mean man. He said because of the righteous. He said the way that they conduct themselves. And he says, the way you talk to your wife, the way you do this, and oh my, you just preach it right in conviction, and I just kept getting lower and lower and lower, So finally he said, era njagala nnyo abaana abato, kati nga olutambi lukyagenda maaso bw'atyo, oluganda Branham atandika okukakkana mpola mpola, n'agamba nabbi abadde abumbujja, si lwa bibi bya malaaya oba si lwa bibi bya musajja omu omukodo, agamba olw'ebibi by'abatuukirivu, agamba engeri gye beeyisaamu, era ng'agamba engeri gy'oyogeramu ne mukyalawo, engeri gy'okolamu kino. Owange yali abuulira nga bwakkakkana kubanga yali akwatiddwako nnyo, era yali ng'ali kukkakkana ng'amaanyi gali muggwamu mpola mpola bw'atyo, ayogera mpola mpola nnyo bw'atyo. Kati ku nkomerero n'agamba ndowooza olutambi lwali lukyagenda maaso nga luli kutuuka ku nkomerero yaalwo, n'agamba bw'ati. On that tape, I believe it towards the end like that, and he says he made an altar call, and I heard the people up in the audience going to the altar, and I was sitting back there in the back listening for the phone and things. And I slipped down under my desk and knelt down to pray. I said, Lord, take everything out of me. It's not pleasing to you. You know how you do. N'ayita abantu okujja ku olutali ya Katonda, era n'empulira abantu nga bava mu kibiina okugenda ku olutali, era nze nali waggulu ku mwaliro gwa waggulu, ku kabalazaako ku mwaliro gwa waggulu nga nkwasaganya ebyekuwuliriza kuyita ku masimu, era ne nva mu ntebe yange okufukamira okusaba, nga nsaba nti Mukama jjawo buli kimu mu nze ekitasaanidde, ekitakusanyusa okiggyemu mu mutima gwange. Mumanyi ng'egye musaba essaala ezo bwe zityo. As I sat there like that, all at once, I felt his spirit move down like that. But I just didn't feel like I got through. You know how you do. You just wasn't enough. So Brother Branham said, he says, aren't you ashamed of yourself? He said, you mean that you haven't got the victory enough to raise your hand and to come up here and let me pray for you? Up went my hand. I said, Lord, just come off my knees. But he said, raise your hand. So I raised my hand like that. And just as I raised my hand, he said, God bless you, son. Oh, my. Era nga nkyatudde awo omulundi gumu bw'entyo ne mpulira omwoyo ng'akka bw'atyo mu ngeri bw'ekyo, era nawulira nga nali mpulira nti sinaba kusaba kimala. Mumanyi engeri empulira eyo gy'owulira nga tonaba kusaba kimala.
kati Brother Branham n'agamba owulira toswala toswala n'agamba kyotegeeza tolina buvumu bumala okuyimusa omukono gwo era nojja wano nenkusabira mangu ddala nempanika omukono gwange neŋŋamba Mukama kati nvudde ku maviivi gange nyimusisa omukono gwange. Nabbi n'agamba nedda yimusa omukono gwo. Neŋŋamba Mukama nvudde ku maviivi gange. Mukama nvudde ku maviivi gange kati nyimirire. N'agamba nedda. Nabbi n'agamba yimusa omukono gwo. Era nenyimusa omukono gwange. Era naye n'akamala okuyimusa omukono gwange bwe ntyo Nabbi ku kiti n'agamba Mukama akwenye omukisa mutabani. Owange. Devil come and said, he just said that. He's calling everybody son. He never said son no other time, just that one time. So I know it's for that, amen? Because we know it's all the word of the Lord. Sitaani najja n'atandika okunkuba akaama. Kino nedda abadde ategeeza buli omu okugamba mutabani abadde ategeeza buli omu. Nedda talina mulundi mulala gwonna gwe yagamba mutabani. Yagamba mutabani omulundi gwokka gwali mulundi gumu gwokka we yagamba mutabani. Kale mmanyi ekyo kyali kikwatagana kwani. Nali mmanyi nannyini w'ekyo kye yayogera. Amiina. Kubanga tumanyi nti kyonna kigambo kya Katonda. To each one of you here, and I've had such a blessed time of fellowship together. And to Brother Shouting Billy here, how many was here last night? How many enjoyed that message, eri buli omu mu kifo kino owange mbadde n'akaseera kalungi ak'okussa ekimu nammwe era n'eri ow'oluganda waffe Shouting Billy. Bameka kumwe abaddewo akawungeezi k'olunaku olw'ejjo? Bameka abanyumiddwa obubaka obwo? I said the Lord didn't call me to preach, but if a person couldn't sing or testify after the way you all worship the Lord, there's something wrong with you. Mbagambye Mukama teyampita kubeera mubulizi wa njiri. Naye omuntu bw'abanga tasobola kuwa bujulizi nga mumaze okuyimba n'okuwa obujulizi ennyo bwe mutyo kati olwabeerawo obuzibu n'omuntu oyo. I said, I like the little freedom of worship. Someone said, well, we just do it this way. No, where the Spirit of the Lord is, there's liberty. Njagala okubaako n'emirembe gy'okusinza. Omuntu omayinza okugamba omanyi ffe tukikola bwe tuti nedda ewali omwoyo wa Katonda wabeerawo emirembe. Wabeerawo eddembe. Amiina. Amen. And I like the way you worship the Lord. I said, it's not like, I said, when I sing that song, standing on the promises, I don't like just to sit on the premises. I like to really worship Him and tell Him that I love Him. Amen. We got something that we can be proud of. That we're sons and daughters of not a king, but the King. Era njagala nnyo engeri gye musinzaamu Katonda. Kiringa omuntu ng'ayimba akayimba ako nyimiridde ku bisuubizo bye. Sagala ate kubituulako butuuzi. Njagala mulage nti musinzize ddala. Njagala musinzize ddala kubanga tulina ekintu kyetusobola osanyukiramu. Tetuli baana oba tetuli batabani oba bawala ba kabaka wabula obakabaka oyo. Si bakabaka yenna wabula abakabaka oyo. Prince Charles, he over there in Diane, he knows someday he's going to be king. He's going to inherit it all. He's going to have all the jewels. He's going to have everything that belongs to him. And he conducts himself as that king today. And aren't you glad that you can say that you're a son of the king today? Mumanyi omulangira katugeze omulangira Charles ow'Ebungereza. Akimanyi nti olunaku lumu agenda afuuka mulangira. Agenda afuuka kabaka. Nolwekyo yeeyisanga kabaka kaakano newankubadde nga talina kibeera. Agenda kubisikira byonna. Agenda kusikira ebyobugagga na buli kimu eky'obwakabaka. Buli kimu ekyabwe. Era kaakati yeeyisanga ali kabaka. Already ali kabaka. Era kaakano yeeyisanga kabaka. Ng'eyafuuka dda kabaka. Kati gwe toli musanyufu nti olunaku lwa leero oli mwana w'oyo kabaka oyo mukulu. God has been so good to us, and He is so good to us. I get a little letter from a sister over in, I think it's in Netherlands, Sister Ortwin, I believe her name is, and she writes me in the first of her letters, she never even says, God bless you, Brother Billy, or greetings or nothing. She says, the Lord is blessing you daily. And I said, Amen. Katonda badde mulungi nnyo yetuli, era mulungi nnyo gye tuli. Nafuna ebbaluwa emabegakaawo okuva mu nsi eya Budaaki, oba gye tuyinza oyita mu Lungereza Netherlands. Ngeva eri mwanyina fomu ndooza ayitibwa Sister Akron, ndooza erinnya bw'erito bwe yali, era yali ampandiikira. Okusooka ddala nga ampandiikira
mu bbaluwa tasoka kugamba nti Mukama akwenye omukisa w'Oluganda 2 oba Mukama yeebazibwa Oluganda 2, agamba Mukama alikuwa omukisa buli lunaku. Nange ne ngamba amiina. You know, when Brother Ed asked me to come up here, I said, well, I'd sure like to come. And I said, but I've never been up there for many years. I said, but we'll pray about it. And as I prayed, I felt the Lord just lay it upon my heart to come on up. So I trust by our coming together and by your invitation that it will be a blessing unto you. Omanyi Oluganda Eddie bwe yansabye okujja okwobujulizi bwange, namugambye waawo nandyagadde okujja naye mbadde ndudde ebbanga ddene nga sirabikako mu bantu, naye ne mugamba tojja kisabira. Era bwe nabadde nga nsaba ne nkiwulira ku mutima nga Mukama ntaddeko omugugu ogw'okujja eno. N'olwekyo nzikiriza nti nno okujja kwaffe wano okukuŋŋaana awamu era nange okujja kwange gye muli kijja kubeera kya mukisa gye muli. It's truly been a blessing to me. How many of you was here this morning? You heard our Brother Branham. Wasn't that wonderful? Yes. My, the mighty hunter. I asked Brother Byskal, I said, I've always had a lot of confidence in you, but I think you missed the leading of the Lord. And he said, what? I said, he should have continued on tonight. Because I really, really appreciated that. Era nange kibadde kya mukisa gye ndi. Bameka abadde wano amakya ga leero? Bameka abawulidde Oluganda ng'abuulira? Owange kyabadde kya kitalo. Ekibwatuka ekyo eky'amaanyi. Ekitiibwa ekyo eky'amaanyi. Nabadde njogera n'Oluganda Byskal ne mugamba bulijjo mbadde nga nkwesiga kubeera omubuuliza kulembera Omwoyo Mutukuvu. Naye leero nkubuusabuusizzaamu. Nengamba kiki? Nengamba wandimulese n'abulira neeyongerayo ng'abulira ne kaakati. Kubanga mazima ddala nakisiimye nnyo ekyo. So I'm trying my best to get out of it, but I'm not going to be able to, I guess, brother. But anyway, to all of you and to the sisters that sang and to the musicians and to that little boy that just played, wasn't that beautiful? And I heard the brother playing the trumpet. Kale ndigezaako kukisimattuka naye ndowooza kiyinza obutasoboka, kiyinza okuba nga kinnemye nange ndigezaako okulaba nti mbaako nekyenneekolerawo. Naye mu byonna eri mwenna eri bannyinaffe abadde bayimba wano n'abakubi b'ebyuma n'omulenzi oyo omuto abadde azannyako ka violini, azannyako akayimba, tekyabadde kirungi nnyo. Era n'Oluganda era n'empulira n'Oluganda ng'azannya omulere. Taata wange yaŋŋamba n'omulenzi oyo azannya ekyuma ekyo n'Oluganda gwempulidde era n'empulira n'Oluganda nga likufuuwa omulere. Era n'empulira n'Oluganda nga likufuuwa omulere. My dad told me, he said, Paul, he said, if there's one thing I wanted you to be, he said, was to be a minister. But he said, I know that God didn't call me to be that. He said, but whatever you do, son, he said, do the best that you can. Ange yangamba Paulo bwabeerawo ekintu kinandyagadde gwe okubeera kwe kubeera omuweereza. Nagamba naye nkimanyi nti Katonda teyakuyita kubeera ekyo. Nagamba naye buli kyokola mutabani kola ekisingayo ky'oyinza okukola. That's why it makes me nervous to stand up here, to stand before the bride of Jesus Christ. If you've never stood here, you don't know what a feeling it is. Because I'm talking to the elected lady tonight. Kyo kindeetera okubeera n'engeri eyo ey'entiisa oba ey'okweraliikirira nga nnyimiridde wano mu maaso g'omugole wa Mukama waffe Yesu Kristo. Atayimirirangako wano oba tomanyi ngeri gye kiwulikikamu okuba wano. Kubanga ndi kwogera n'omukyala omulonde akawungeezi k'olwaleero. We've been called out by a great message of God, by the Spirit of Jesus Christ. We're the most privileged people there are in the world. Tuyitiddwayo obubaka obw'ekitalo obwa Katonda n'omwoyo wa Yesu Kristo. Yeffe bantu abasinga okubeera ab'omukisa ku nsi kuno ab'Oluganda. That little boy was playing that there. My dad told me one time, I don't mean this as a joke, but I always remembered it. He said, Billy, he said, I'd like for you to be a minister. He said, but if God doesn't call you, he said, you can't be. He said, if you can't, I'd like for you to be a doctor, to be able to help somebody. He said, but whatever you do, son, he said, be the best that you can be. He said, if you're going to be a bum, he said, don't you work a day in your life. Era omuvubuka oyo bwe yabadde ng'azannya ekyuma kye awo kitange yaŋŋamba olunaku lumu, kino sitegeeza kubanga ng'abasesa ne buli kaseera mbadde nga nkijjukira.
Yaŋŋamba Billy n'aŋŋamba nti nandyagadde okubeera nandikwagaliza okubeera omuweereza. Naye Katonda bw'abanga teyakuyita kuba muweereza tosobola kukibeera. N'aŋŋamba bw'obanga tosobola kubeera muweereza nandyagadde obeere omusawo obeereko ne gosobola okuyamba. N'aŋŋamba naye buli kimu ky'oyinza okukola mutabani beera ku ntiko y'obusobozi bwo kikole nga bw'oyinza okukikolera ddala n'omutima gwo gwonna. N'aŋŋamba nti singa obadde wakubeera kabina togezangako ate okutambula. Beera kola gwa kabina togezaako ate okutambula. He says, whatever you do, he said, just put your all into it. So, I trust I'm not a bum tonight. So I just trust in my testimony I can just put all into it that I can. Buli kimu ky'okola teekamu amaanyi go gonna mu kyo. Ate nga nzikiriza nti olunaku lwaliro siri kabina. Kale nsuubira nti nno obujulizi bwange ngenda teekamu amaanyi gange gonna nga bwe naasobola. Just like a little story, just kind of not as a joke. Is that okay, Brother Ed? But you know, I tell the story to the young people sometime. I said there was a football game one time. Kale njagala nnyo obugerogero kale tekibadde kyakusesa naye twali buzibu Oluganda Edi naye ntera okugerera abantu abato obugero nabagamba nti no olunaku olumu waliwo omuzannyo gw'omupiira American football ndoza mumanyi omupiira guno ogwa America ogulinga rugby guno ogw'ebigo ntwaliwo omuzannyo gw'omupiira olunaku olumu. And I says, and there was big animals and there was little animals. And I says the football game was about 50-0 at halftime. And every time the little animals would get the ball, the big animals would just knock them down and take the ball away from them. Just run all over the top of them. Era neŋŋamba nti muzannyo ogwo malimu ensolo ennene n'ensolo obusolosolo obutono. Era ekitundu ekyasooka we kyaggweera omuzannyo gwali 5-0 5 ku bwereere nga zino ensolo ennene zizikyawangudde. Era bo zino ensolo entono buli bwe zagezaako okufuna akapiira ensolo ennene nga zibakoonako obukoonyi nga bugweri nga zibajjako akapiira nga zibalinnyako bulinyi ne zibayitako. So when they went into the dressing room, the coach went in there and he said, boys, he said, I know you're doing the best you can. He said, but just try not to make such a disgrace. He said, just do a little bit better when you go back out. Kale bwe bagendeyo mu kuwummulamu ng'ekitundu ekisooka eky'omuzannyo kiwedde, kooki omutendesi wa buno obusolo obutono n'abugamba nti nkitegeera abaana batabani nti nno buli kimu kye muli okukola muligezaako okukola kye musobola. Ne mugezeeko okubalwanyisa okubafuula ekitagasa. Mugezeeko okulwana. N'abagamba mweyongeremu bweyongezi maanyi mweyongere okukola mukolewuko okukisingako nga muzzeeyo okuzannya. So they went back out on the field, and when they did, there was one little fella there. And they give that little animal, and they give it to him. He said, give me the ball. He said, I think I can make a touchdown. He was the smallest thing that they had on this team. So he gave him the ball. When he gave him the ball like that, they started down through the field. The big elephant says, I'll get that guy. I'll just crush him to pieces. And you know, that's what Satan likes to do us, young people. He said, I'll just crush him to pieces. And he went up there, and this little thing just grabbed him and throwed him down, knocked him down like that, and just marched on through the line. Tiger says, I'll get him. He said, he's just a little bitty run. He ran out there and he grabbed him and he stepped all over him like that, and he just took the ball and he just kept on walking. Finally, the score was not 50-0, it was 50-50. Then it was 75-50. The little team was coming up and they was doing their thing. Kale ekyaddaaki ne baddayo ku muzannyo kati bwe bagenda okuzannya waliwo ensolo emu entono eyalezze mu muzannyo kati ono n'aweereza oli ono n'aweereza oli olw'amalala n'asaba ono akapiira n'agamba nze kampe ndowooza nze nina okukateebesa ggoolo kaakano kyokka nno nga asaba akapiira ke kantu akatiddito akasinga okuba akatono ku ttiimu. Kale ne bamuwa akapiira. Bwe bamuwa akapiira bw'atyo n'atandika okudduka mu kisaawe kati wampologoma n'amulaba n'agamba ngenda kukwata akantu ako nkasoteesote nkafuula ekitagasa. Era mukimanyi nti bw'atyo Sitaani bw'ayagala okuyita ffe abaana abato. N'agamba nja musotasota kati n'agenda mu maaso n'agenda n'akwata wampologoma n'amusotasota n'amuyitako n'agenda mu maaso. Wango n'agamba kati ono tansukka bw'aba asussa oli.
N'agamba oli amususira kuba baddeko ekikyamu ngenda mukwata musotte n'ensolo ento nejja nemuyitako nemudduwako bw'atyo mpolampola nemusotasota nemuyitako. Ku nkomerero omuzannyo tegwali 5-0, tegwali 5 ku bwereere, gwatuuka ne gusooka gufuuka amaliri 5-5, era omuzannyo nga gukyagenda mu maaso ne baweza 7-5 bwe batyo kyokka nga bano abanene tebalina kye bakyasobola bakolako. So the coach of the big animals went over to the coach of the little animals. And he says, where in the world did you get that? He says, is that your secret weapon? He says, no. He said, he's on the He said, a centipede. You know what a centipede is? 1,000 leggers. He says, I got 1,000 legs. He can just go through everything. He said, well, where was he at the first half? Kale omutendesi wazina ensolo ennene bwe yalaba nga gujabagidde n'esitukiramu n'agenda eri omutendesi wazina ensolo entono n'amugamba ku nsi ya Mukama kuno akantu akali okututeganya ennyo bwe katyo wakajjeewa. N'agamba kyakulwanyisa kyo kyakyama kiki? N'amugamba kwali abaddeko ku ttiimu yo. N'amuddamu ku ttiimu kwange abaddeko nnyo oyo ye mwami Kamwaka. Tomumanyi mwami Kamwaka alina obugere nga 10,000. Mwami Kamwaka oyo ayinza okubayita mu buyisi kubanga wabigere bingi nnyo. Katono n'amubuuza abadde wa kutundu ekisoose eky'omuzannyo owedde ali luddawa. He said he was in the locker room getting his shoes on. N'amuddamu nti abadde mu kisenge ng'ali kwambala ngatto ze. So I think that's where we've been for about 20 years, just in the locker room to get our shoes on so that we can walk all over Satan. Amen? I love that. Thank you. Amina. Nange bwento bwe ndowooza ndozeyo gye tubadde mu kisenge nga tuli kwambala ngatto zaffe sobole okujja twambaligane ne Setaani nga tumulinnyako. Amina. Amina. Ekyo nkyagalira ddala. Mwebale. To be here in the house of God tonight, what a memorial to the message of the hour. What a blessing, Brother Ed. Okubeera wano mu nnyumba ya Mukama nga kijjukizo eri obubaka bw'ekiseera nga kya mukisa nnyo oluganda Eddie. Brother Ed's been my friend, my buddy. I've known him for many years. And this is the time you're supposed to say nice things. Where's Brother Tom Brown? Where's Tom Brown? It's my time to get even, Brother Brown. Oluganda Eddie abadde mukwano gwange, munywanyi wange, mumanyidde okumala emyaka mingi, era kyekino ekiseera nze okugamba weebale. Oluganda Tom Brown aliwa? Oluganda Tom Brown. Nkulamusizzaako oluganda Tom Brown kekana kaseera nange nkubuuzeeko. Brother Ed, we was up on a hunting trip one time with Brother Bud. Now, I don't mean these things for a joke, but you got a good pastor. That's right. Outside of my dad, my brother, there's very few people that I'd rather be in the woods with than Brother Ed Byskal. He knows his way around. And as he's talking about hunting with Brother Vim today, and so anyway, we was up in Canada. Oluganda Ed ono gwe mulaba, twali tugenza okuyigga olunaku olumu n'oluganda Bud. Era kino sigenda kukyogera kubasesa ne muyina omusumba omulungi ekyo kituufu. Ng'oggyeko muganda wange ne kitange si bantu bangi nnyo be mbaddeko ebbanga ddene nabo nga tusanyuka ffenna ng'oluganda Eddie Byskal. Amanyi engeri y'okwasaganyamu obulamu era bwe badde boogera n'oluganda Vimo olunaku lwaleero n'ebiringa ebyo. Naye kale twali olunaku olumu twali e Canada. I think Brother Tom was there and I know Brother Joseph was there. We rode all day long back to get into camp. How many of you know Brother Bud Southwick? Well, Brother Bud, sometimes you don't get everything planned out just the way it is. This is your turn now, brother. Okay. So anyway, we got back here in camp and we couldn't get across the river that evening. Era ndowooza oluganda Tom yaliyo n'oluganda Yusuf yaliyo. Era twavuga okumala ebbanga ddene nnyo okusobola okutoka tugenda okusiisira okubeera. Era bameka ku mmwe amanyi oluganda Bud Southwick. Weewaawo oluganda Southwick, oluganda Bud oyo mumanyi ennaku ezimu oyinza okuba nga totegese ebintu bulungi nnyo. Guno gwe mulundi gwo oluganda Eddie. Kale twali wano, kale twali awo nga tetusobola kusomoka kusukka mugga olunaku olwo. So we set up on a sandbar. Well, about 12 or 1 o'clock, here comes the awfulest storm, rain,
hail, snow, blizzards. All of a sudden, our tent just went kafooey. Kati saawa zalinga 6:07 ogw'ekiro awo ne wabalukawo omuyaga, enkuba, laddu, omuzira, mwe mujjidde ayisi, lwalinga olutatunogedde bulungi, n'akasisita kaffe nako ne kakuukayo ne kagwa erudda. Here we laid out underneath the heavens like this here, and it's snowing and raining, and I was with Brother Joseph, and the rain was just pouring in our face like this, and Brother Rocky Southwick was there, and Brother Bud and Brother Tom and him was over in another tent. Kati ne tusigalira awo nga tutangaliridde wansi w'eggulu bwe tutyo, omuzira bwe gugwa, amatondo g'enkuba kye gatukola nga tojula ngolo, obwenyi bwaffe nga bwotookeredde olw'omuzira, olw'obunyogovu bwali bugenda, olw'obunyogovu. Yani alina oluganda Joseph n'oluganda Rocky Southwood. Kati oluganda Tom Bud, oluganda Tom n'oluganda Bud n'oluganda Eddie bali mu lusisira lwabwe awo kumpimpi. So Rocky said, I said, how do we get this tent up? He said, oh, Brother Ed's a sweet brother. Said he'll help us. So he hollers over and he says, Brother Ed. Brother Ed was laying over. Yeah. He says, Brother Ed. He says, come help us. Brother Ed says, don't call me brother. Kati oluganda Rocky, nembuzo oluganda Rocky. Kino tugenda kiyitamu tutya. Ngamba ye oluganda Edi musajja oluganda mulungi nnyo agenda tuyamba. Kati oluganda nayima eruyi n'agamba oluganda Edi, n'agamba wangi. Oluganda Edi, bambi jangu tuyambeko. Mama jangu tuyambeko. N'agamba tompita wa Luganda. So tonight if I quit early, don't call me brother, okay? Kale nanga kaongezi kolwalero singa maliza mangu tonneeyisa wa Luganda ssebo. Tulaganye. But I love him in the Lord tonight, and I don't say that for a joke, but you know, we love one another, and we just, so I told him, I said, someday my time will come, so tonight is it. Naye mwagala nnyo era sikyogera ng'asaaga, naye mwagala nnyo, omanyi twagalana. Kale ne mugamba nti nange olunaku lumu olwange lulikya yakakana akawungezi kolwalero kazze. But anyway, you remember that, Brother Tom? Yes, sir. So don't call me brother. Naye mu byonna akawungezi kolwalero oluganda Tom olujjukira se bwe yaŋŋamba nti tompita wa Luganda. Naye mu byonna akawungezi kolwalero era nga bwe maze obbagamba oluganda wanjawulo nnyo gye ndi. But anyway, tonight, as I said, he's a very special friend. He told me yesterday, he said, Brother Billy, he said, I've got all the letters that you ever wrote me. And I sure know, I hope he didn't read them all with all the mistakes, but when I write him, it was with the love of the Lord. Because he was truly a friend to my dad. Yaŋŋambye olunaku olw'ejjo. Yaŋŋambye oluganda Billy, nina amabaluwa gonna gwali ompandiikidde. Era nzikiriza kansubire byonna era nzikiriza kansubire nti no bwe yali nga azisoma yasomeramu nsobi zange zonna zinakola nga mpandiika. Naye bwe nali nga nziwandiika kyalina kwagala kwa Katonda kubanga ddala yali mukwano gwa kitange kwa ddala. He loved my dad. My dad called him his friend. I asked my dad one time, I says, Dad, what does it mean to be a friend of a prophet? He said, it might just come in handy sometime. So, Brother Fred, I'm glad that you're a friend of a prophet. And I'm glad to be your friend tonight. God bless you. Yayagalanga taata wange, era taata wange yamuyitanga mukwano gwe. Era olunaku olumu nabuuza taata, namubuuza, taata, kitegeeza ki omuntu okubeera omukwano gwa nabbi? N'aŋŋamba akaseera konna mbeera nnyinza okujja ne muyambako. Kale ow'oluganda Eddie ndi musanyufu okubanga oli mukwano gwa nabbi era ndi musanyufu okubeera mukwano gwo akawungezi k'olwaleero. To Sister Byskal and to the girls and to all here, we thank you. And to all the visitors and to the ministering brothers, God bless you. May his ever-presence ever be with you and keep you in the center of his perfect will. Akuwe omukisa. Kati eri Sister Byskal n'eri abawala na bonna abali wano tubeebaza. Era n'abagenyi bonna
era n'abaweereza abali okuweereza. Mukama abawe omukisa era leka okubeerawo kwe okutabula kubeere nammwe era kubakuumire mu masekati ag'okwagala kwe okutuukiridde. I didn't come here tonight to vindicate a message, but I come tonight to be a witness to a vindicated message. Sazze wano akawungeezi k'olwaleero okukakasa obubaka, naye nazze wano okubeera omujulizi eri obubaka obwakakasibwa. I like to read a scripture before I begin my testimony. I'm not a minister, but I believe a Christian can read his Bible. Brother Branham says a Christian prays and reads his Bible every day. Era nandiyagadde okusoma ekyawandiikibwa nga sinatandika bujulizi bwange. Siri muweereza, naye nzikiriza nti omukristaayo asoma Bayibuli ye. Asobola okusoma Bayibuli ye. Oluganda Branham agamba nti omukristaayo asoma Bayibuli ye era n'asaba buli lunaku. He said if you want to get closer to Jesus, he said sweeten your life with prayer and with the Word. He said you can talk too much, you can drink too much, you can eat too much, but you can never pray too much. Yagamba bw'oba oyagala okusemberera Yesu, yagamba woomereza obulamu bwo n'okusaba n'ekigambo. Yagamba oyinza okwogera ennyo, oyinza okunywa ennyo, oyinza n'okulya ennyo, ne toyinza kusaba nnyo. You young people here tonight, I'm so proud of you. When I seen you get out and make your stand and walk up here, I know that I'm getting old. Not an old man. No, not an old man. California's still standing. Era mmwe abavubuka abali wano akawungeezi k'olwaleero mbeenyumirizaamu nnyo bwe mbalaba nga muvaayo ne mwetengerera ne mukola okusalawo kwammwe ne mujja eno waggulu. Nkimanyi nti ndi kukaddiwa. Siri namukadde nedda, siri namukadde. California ekyayimiridde. Someone said, how old are you, Brother Billy? I said, 53 going on 70. I says, but nevertheless, I says, but as I see my time getting closer and closer and closer, and it's not an easy thing. It's not been an easy road. But it wasn't easy for Jesus. It wasn't easy for Brother Branham. It's not easy for you. Aren't you glad that you serve a captain who never lost a battle? Aren't you glad you're on the winning team? You can look old Satan in the eye, and kids, you say, when they come to you, and I don't call you kids because that's goat children, you know. Omuntu omu yambuuza olunaku olumu nti olina emyaka emeka ow'oluganda 2, ne mugamba nti 53 ne mugamba naye newankubadde, ne mugamba era nga ndaba obudde bwange nga busembera tekibadde kintu kyangu era teryali kkubo lya museetwe, teribadde kkubo lya museetwe, teryali kkubo lya museetwe eri Oluganda Branham. Tekibadde kintu kyangu era teribadde kkubo lya museetwe, teryali lya museetwe era tekyali kyangu eri Yesu, era teryali lyangu eri Oluganda Branham. Era naawe ekkubo lino terikwanguyidde, ne toli musanyufu nti oweereza omuduumizi atawangulwangako mu lutalo. Toli musanyufu nti oli ku ttiimu empanguzi, osobola okutunulira Setaani oyo omukadde mu maaso, era mu abaana ne mugamba bwe bakutuukirira n'obagamba siri kubayita bato, era mu ngeri yonna muli baana ba Katonda. Satan, you know how you can tell when he lies? Every time he opens his mouth. That's how you can tell when everything he tells you is a lie. And everything that Jesus Christ tells you is the truth. Setaani, mwagala okumanya Setaani ddi lwalimba? Buli kaseera bw'ayasamya akamwa ke. Olwo osobola okutegeera buli kimu kyakugamba buba bulimba. Era na buli kimu Yesu Kristo kyakugamba ge mazima. Gaba mazima.
It comes a time you make your stand. There's a little brother playing on the violin. I'll take mine with the Lord Jesus. Sera katuuka n'okola okusalawo okwo. Era ng'omuvubuka owooluganda omutono wabadde akuba akayimba ako ku ndingidi enzungu violini nti nja kwebalira wamu ne Mukama Yesu. St. John, the 1st chapter, the 6th verse. I'd like to read this. Omutukuvu Yokaana essula esooka olunyiriri olw'omukaaga nandyagadde okusoma wano. There was a man sent from God whose name was John. The same came for a witness, to bear witness of the light, that all men through him might believe. He was not that light, but he was sent to bear witness of that light. Waalabika omuntu Katonda gwe yatuma. Erinnya lye Yokaana. Oyo yajja olw'okutegeeza ategeeze eby'omusana. Bonna bakkirize ku bubwe. Oyo si ye musana wabula okutegeeza eby'omusana. Olunyiriri lw'omulala kanduddemu lutegerekeke bulungi ndabika terwavayo bulungi mu Luganda. He was not that light, but was sent to bear witness of that light. Si ye yali omusana ogwo, wabula yatumibwa okubeera omujulizi ow'omusana ogwo. Si ye yali omusana ogwo, wabula yatumibwa okubeera omujulizi ow'omusana ogwo. I'm a witness to you tonight. I think the greatest little quote that my dad ever made, so simple, but I believe it says it all. He said, the Lord Jesus loves you. And he died that you might be well. Then he sent me as his prophet to tell you what's the truth. Amen. How much simpler could it be? The Lord Jesus loves you. And then he sent William Branham. You say, how do you know it's William Branham? Because God gave me the revelation. Ndi mujulizi gye muli akawungeezi k'olwaleero. Nzikiriza ebigambo ebyangungu taata wange bye yali akozesezza byangu nnyo, naye nzikiriza nti biwumbawumba ensonga eno ne bigitugamba. Agamba, Mukama Yesu akwagala era yafa osobole okuba obulungi. Olwo n'antuma nga nabbi we okugamba amazima. Tusobola kukyogera tutya mu ngeri endala ennyangu bw'eti, Mukama Yesu abaagala. Olwo n'atuma William Branham. Oyinza okumbuuza, otegera otya nti nno ali William Branham? Kubanga Katonda yampa okubikkulirwa okwo. This church, this building that we're here in memorial to dedication to, Brother Ed give me the little history of it. I'm sure he'll repeat it to you. It's a testimony of your faith in this word and in Jesus Christ. Brother Branham said in the dedication of the church, he said, the beauty of the church is the character of the people. Ekkanisa eno, ekizimbe kino kyetuli wano ng'ekijjukizo nga tukiwaayo emikono gya Mukama. Oluganda Eddie yampadde ebyafaayo ebitonotono ebigikwatako, era nzikiriza ajja kubibaddiramu. Naye bujulizi obw'okukkiriza kwammwe mu kigambo kino ne mu Kristo Yesu. Oluganda Branham yayogera mu kuwaayo kw'ekkanisa obubaka obwasooka okubuulirwa ng'abuulira bubaka, Katonda nga yeekweka mu binyoomebwa era nga yeebikkula mu binyoomebwa. Tape number eri bwabuulirwa nga 63 omwezi ogwokusatu nga 17 ku makya. Akatundu 14 yagamba nti obulungi bw'ekkanisa z'empisa z'abantu. How blessed we are. The beauty of this church. Look at this church. It's the character of the people. And you're part of it. Nga tuli bannamukisa nnyo.
obulungi bw'ekkanisa eno, tunuulire ekkanisa eno. Ekkanisa obulungi bwayo z'empisa z'ekkanisa era oli kitundu kwe y'ekkanisa. As we were saying there, a brother come to me one time and he said, "You only say these things." He says, "Because Brother Branham was your father." I said, "No." I said, "I'll be honest with you. I never really understood until after God had taken him home." Twali awo owoluganda omu nantuukirira olunaku olumu n'aŋŋamba bino ebintu obyogera bwogezi kubanga owoluganda Branham ye kitaawo. Ne mugamba nedda. Ne mugamba njagala mbeere mwesimbu naawe. Ne mugamba nti nange saabitegeerera ddala okutuusiza ddala nga Mukama amaze okumuggyawo. Njagala tuwulize kyo bulungi. Nange saabitegeerera ddala bulungi okutuusa nga Mukama amaze okumutwala. I want to be honest with you tonight. As Brother Ed said, he says, when the brother was speaking his last testimony, if this is my last testimony to you, I want to be as honest with you as I can. My dad told me, he said, "Son, always tell the truth, and you can tell it the same way every time." Njagala okubeera omwesimbu gye muli akawungeezi k'olwaleero era ng'oluganda Edi bw'abadde atugamba ku oluganda Yokaana bwe yali awa obujulizi bwe obusembayo bwe buba nga buno obujulizi bwange obusembayo gye muli nandyagadde okubeera omwesimbu ennyo gye muli nga bwe nsobola. Taata wange yaŋŋamba nti mutabani buli kaseera yogeranga amazima osobolenga okubeera nga gw'oyogera buli kaseera nga tosobola kwekyusakyusa. God gave me the greatest privilege there was to be a son of God, to be a son of a prophet. Then he let me be a brother of a prophet. How much greater could a man ask for? Katonda yampa omukisa ogusingayo ogwali gubaddeyo okubeera omwana wa Katonda n'okubeera omwana wa nabbi. Olwo nanzikiriza okubeera owoluganda wa nabbi oba muganda wa nabbi. Omuntu ayinza kusaba kisingawo kiki kwekyo? I said one time my boy, he's 25 years old now and got almost 2 children. His name is David. He was about the size of this little boy here. He was living up in Sellersburg. Abuulire olunaku olumu mutabani wange kakana ayina emyaka 25 era ayina abaana kumpi 2. Erinnya lye ye Dawudi. Yali mu saizi y'omwana ng'omuvubuka ono atudde wano eno era ng'ali eyo ng'abeera e Sellersburg. He went in to go fishing one day. And as he went in, the woman said, "What's your name, little boy?" And he said, "David." And he says, "What's your last name?" He said, "Branham." She says, "Oh, yeah." She says, "Oh, I know who you are." She says, "Your dad has passed away." He said, No. He said, "My dad's up in Canada hunting." Yagenda okuvuba olunaku olumu era bwe yali ayingira omukyala omu n'ambuuza, "Mwana gwe erinnya lyo gwani?" N'amugamba, "Nze Dawudi." N'amubuuza, "Ate ddala gwani?" N'agamba, "Nze Branham." N'agamba, "Oyi weewaawo." N'agamba, "Wamma nkumanyi. Taata wo yafa, si bwe kiri?" N'agamba, "Nedda taata wange tannafa. Taata wange ali Canada ali kuyigga." And he says, "Oh," said, "then your grandpa, said your grandfather said he must have been the minister." No. He said, "My grandpa was a prophet." Era n'agamba, "Oh, wamma kirabika yali jjajjaawo. Oyo alabika ye yali omuweereza." Nedda. N'amugamba, "Nze jjajjange yali nabbi." So it's kind of what you want to stand for, isn't that right? I was in Tucson one time and I was getting my teeth fixed, and so there was a doctor there and we had been friends for a long time and just good buddies. So I was laying in the chair and I'm scared to death of a dentist. Oh. Kale kiri eri gwe ng'omuntu kyagala okuyimirira nakyo. Olunaku olumu nali e Tucson nga bali kunzijanjaba linnyo lyange. Omanyi nga bali kunzijanjaba kati waliwo omusawo era twali tumaze ebbanga tuli ba mukwano era nga tuli baseeya nnyo. Era nali awo nga ntudde mu ntebe era wabula nti abasawo b'amannyo bantiisa mbula kufa.
And I was in there, and what do they give you? That shot of Novocaine, you know, and so then they get you all relaxed. And he was a big man. And he'd come in, and, you know, sometimes we failed to give a witness. You know what I mean. Era nali awo mu ntebe nga ntudde omanyi nga bakubye ogwiso omanyi zino empisa ezigezaako kukakanya okutya ndowooza engeri y'okusanyalaza era omusawo yali musajja munene era n'ayingira kati mumanyi ebiseera ebimu tulemererwa okujulira okujulira kutulema kati n'ayingira So he came in and he stood there before me, and I was laying in a chair, had my eyes shut like this, and I was scared to death. You know, I thought anytime the old drill's going to start, you know. So he walked in, he's a big man, he had great big hands, you know. And he just put them hands across my eyes like this here, and I said, "Hi, Dale." And he said, "Hi, Billy." Kale n'ayingira n'ayimirira maaso gange awo kati nze nga nali ntudde mu ntebe nti nga maaso nga zibiriza ntudde waggulu zinazina natidde dda akaseera konna bagenda kutandika okunsokoola erinnyo kati n'ayingira bw'atyo kati n'ayimirira maaso gange kati musajja ono yali munene nga alina engalo mbaabativu bulungi nnyo kati n'azikwata n'abikka feesi yange bulungi ne mubuuza kyekiriwo Dale naye nanziramu kyekiriwo Billy. And he said, "How long we been friends?" And I said, "Oh, 7 or 8 years." And he says, "Did I ever do anything to hurt you?" You know, and that's the way, not the dentist part, you know. And I said, "No, sir." I said, "No, we've always been friends." And he says, "I want to ask you a question, Billy." And I said, "Sure." Kati nambuuza tumaze ebbanga ki nga tuli ba mikwano ne mugamba myaka nga 7-8 nambuuza nali nina kyenkoze okulumya oba nali nkoze kyonna kyonna ekyakuluma ne mugamba nedda tubadde ba mikwano buli kaseera nangamba njagala nkubuuza ekibuuzo Billy ne mugamba tewali buzibu mazima ddala buuza. And he says he just had his hands like this. They had a book like this. And I opened my eyes, and there was a 20th century prophet. He says, "Why didn't you ever tell me about him?" Oh, he could have pulled every tooth in my head, and I never would have felt it, Novocaine or not, you know. Kati yalina akatabo keyambikisa amaaso kati ng'akabisizza amaaso gange bwentyo kati bwe nabikula amaaso gange ndaba akatabo ku 20th century prophet nabbi w'ekyasa ekya 20. Nambuuza lwaki ebbanga lino lyonna obadde tomuŋŋambako. Ho awo yali angemye awo yandinsisemu buli linnyo lyayagala mu kibuno kyange sandibiwulidde. And I said, "Dale, I can't answer you know." He said, "If I had a daddy like that," he said, "I'd tell the world about him." So that's what I want to do tonight, is try to tell you some of the things. Ne mugamba Dale sola nange kuddamu nangamba singa mbadde ne taata ng'oyo nandigambye ensi yonna ku ye nandibadde mubuulira ensi yonna kale ekyo kye ngenda okukola akawungeezi k'olwaleero okugezaako okubagamba ebimu ku bintu ebyo. I want to be a witness to you tonight. Brother said one time, he says, I heard Brother Andrew stay last night, and he said so many good things I couldn't get it. He said it's my absolute, and that's the way I believe it too. I believe if God thought it, Brother Branham spoke it, I believe it, and that settles it. Jagala okubeera omujulizi gye muli akawungeezi k'olwaleero. Luganda yagamba olunaku olumu nawedde Oluganda Andrew ng'ayogera akawungeezi k'ejjo ayogedde ebintu bingi nnyo ebirungi naye yagambye kyekyenkomeredde kyange oba enkondo yange oba kamala byonna wange era nange bwentyo bwe nkikkiriza nzikiriza nti Katonda wabanga yakirowooza Oluganda Branham n'akyogera nkikkiriza era nekikimaliriza. That if God thought it, Branham spoke it, I believe it, and that settles it. Someone said, well, Brother Branham made mistakes and he done. No, I don't believe that. God don't make mistakes and neither does his prophets. I believe it's the infallible word of the living God. Omuntu omu yagamba omanyi Branham yakola ensobi osimanya biki nedda Katonda takola nsobi newankubadde bannabbi bokkola ensobi. Nzikiriza nti kyekigambo kya Katonda ekitalemwa. Mulize kati Oluganda Billy alikwogera. I said it's just like this. I said I read in the Bible and I read over here in Genesis and I read over in Revelations like Brother was preaching today, and I said I began to ponder all these things and say what it was. And I said I didn't understand it. And I said it's like a big puzzle.
Kambagambe kiringa bwe nsoma Bayibuli yange era nensoma wano mu lubereberye nensoma mu kubikulirwa era ng'Oluganda babadde ayogera emisana ntandika okulowooza kyebiyinza okuba nga bitegeeza era nga ngambe kiringa omuzannyo ogwa puzzle oba ekifaananyi ekikyankalanye era nga ndi awo nga nkyabirowooza. And I says, and all at once I said, Brother Branham, just come along. And he took this piece in Genesis, he put this piece in Kings, he put this piece in Psalms, and he put this piece in Romans, and he put this piece in the Revelations, and when that puzzle come together, it was Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Nga nkyali awo nga nkyanoonya kyebitegeeza Oluganda Branham wajjira n'afuna kana akatundu akali mu lubereberye n'afuna kana akatundu akali mu Bassekabaka n'afuna akali mu Zabbuli n'afuna kana akali mu Baluumi n'agattako kana akabadde mu kubikkulirwa n'abigatta wamu ekifaananyi bwe kivaayo obulungi nga ye Yesu Kristo we yaba omujjo leero n'emirembe gyonna. I said, people don't understand. Brother Branham says, like I told you last night, he says, you don't have to understand, but you do have to believe it. Amen? Kambagambe, abantu tebakitegeera. Era nga bwe nabagambe akawungeezi kejjo. Oluganda Branham yatugamba nti toteekeddwa oba siteekwa tekikukakatako kukitegeera kyekitegeeza. Naye oteekeddwa okukikkiriza. Amiina. I said, when Brother Branham, I said, last time when I read the scripture says Malachi 4, my wife's not here tonight so I can say this. I said, it's just like when her and I got married. I said, she was looking for someone and I was looking for someone. And I says, and when she found me, I said, she got the best there was. Now, she don't believe that and she's right. But I said, that's the way it was. I said, but when I read in the scripture and it says, behold, I will send unto you Elijah the prophet. Then when God showed me that was Brother Branham, then I stopped shopping. Amen. I quit looking right there. And if you don't feel that's what it was, then keep looking because this cannot fail. Amen. Kambagambe kiringa kati nalinga nsoma ekitabo nalinga nsoma Malaki 4 nkyala wange taliwo kakati nsobola okuba ne beetu erikyogera kino kati kambagambe kiringa ye nange bwe twalinga tugenda okufumbiriganwa yali alina gwanoonya nange nali nina gwe nnoonya era okuva lwe yansanga bwe yansanga yafuna ekyo kyali anoonya ekisingirayo ddala kyali anoonya kati takikkiriza nti mutuufu bwe kityo bwe kyali kati nange bwe nsoma Malaki 4 ekyandikuba nga kiŋŋamba nti laba ndibatumira Eliya nabbi era Mukama bwe yandaga nti yali Branham nendekeraawo okunoonya nendekeraawo okuwankawanka nalekeraawo okunoonya kati gobanga tokikkiriza nti ago ge mazima genda maaso ng'onoonya kubanga yo Bayibuli ekigambo kyalo tekisobola kulemererwa. Brother Vim was preaching today on hunting and the mighty hunter there, and I really appreciated that. And I just wanted to add a little bit to it. I said, it's just like when Brother Byskal and I go hunting, or anybody goes hunting. I said, we got a gun. And I said, a gun's got a front sight and it's got a back sight. Oluganda avemera abuulira ku kuyigga n'omuyizi ow'amaanyi era nakisiimye nnyo ekyo kati nandyagadde okwongereza ku ekyo nange kambagambe kiringa Oluganda Byskal nange bwe tugenda ne tugamba nti tugenza kuyigga tuba n'emmundu enjizzi era emmundu eyo eba n'ekitundu eky'omu maaso era n'ekitundu eky'emabega. And we look through that gun and look down that barrel. And Brother Branham says you don't deviate that barrel one bit. Brother Byskal told us at lunch today, he says when I was out hunting with him, and he said before we went out, he said he shot his gun in, and he said every shot he called and said where it was going to be. He said I didn't want a prophet that didn't know exactly what he was shooting at. And I like that. Otunula okuyita mu mundu eyo n'otunula nguyita mu mudumu ogwo era Oluganda Branham atugamba togikyusaamu n'okubadde okukyamyamu wadde akasiikitu ka yinki utabadde ku kyemisana. Oluganda Byskal yatugambye nti bwe yalinga agenda okuyigga naye bwe yalinga tannafuluma yakwatanga emmundu ye ng'agiteeka mu nsawo era nti buli ssasi lyateekanga mu nsawo oba mu mmundu ye watugambe obusaali bwagenda okuyiggisa bwe yalinga abuteekamu yabutuumirangawo amannya n'agamba ng'oli wangabi g'ogenda kunkubira tugambe g'ogenda kunkubira kamuje g'ogenda kunkubira kibe bw'atyo
Oluganda Byskal n'alyoka tugamba nze sandiyagadde kuba na nabbi eyali tamanyi kyagenda kukubira ddala nti oba kyagenda kuyiga kulasa. Nkyagala nnyo ekyo. And I said, this has got a front sight and it's got a back sight. Brother Branham said, don't you vary from it to the left or vary from it from the right. He said, say just what the tapes say. And he said, just say what I say. He said, because it's not me speaking, it's him speaking through me. And aren't you glad that you're part of that? Kati mbagambye emundu eno ine ekitundu ekyomu maaso n'ekitundu ekyemabega. Kati Oluganda Branham yatugamba togeza n'ogikyusa ng'ogivaako okudda ku ddyo oba okugikyusaamu ng'ogisulika okugizza ku kkono. Yagamba yogera ekyo ekiri ku lutambi. Yagamba gwe yogera bogezi nze kyenjogedde. N'agamba kubanga sinza abayogedde kubanga ye abeera njogereddemu. Era toli musanyufu nti oli kitundu ku ekyo. And I said, it's just like this. I said, this right here is the front sight. And this right here is the back sight. And all this is right here is the interpretation of what this said. And I said, this here is the front. You hold it right out there. And this is the back. If you move this, you'll miss the target. Or if you move this, you'll miss the target. But if you'll hold it steady and say just what this says, you'll hit the target every time. Mbagambe kiringa bwe kiri wano. Kino ekiri wano waggulu kitundu ky'omu maaso akute Bayibuli mu mukono ogwa kkono. Era kino ekiri emabega waniino ky'ekyemabega akatabo kakutte. Era kino ekiri wano emabega kwe kubikkulirwa oba kwe kubikkula kw'ekyo ekiri wano ekiri emabega ekiri wano mu maaso. Kino ekiri wano ky'ekyomu maaso ate kino ky'ekyemabega. Kasito osulikamu kino eky'omu maaso ojja kusubwa ky'obadde oyagala okulasa. Ate bw'osulikamu ne kino ekyemabega eri ojja kusubwa ky'obadde oyagala okulasa. Naye bw'ogikwata obulungi n'oyogera kino kyekyogera ojja kukuba ky'obadde oyagala okukuba buli kaseera. Ojja kukuba ky'obadde oyagala okulasa buli kaseera. And the biggest target we got tonight is Satan himself. And brother, the greatest thing we got is the Word of God. Hold that front side out there and that back side out there. And like the hunter said, just kill him every time. Amen? Many people say, well, Brother Billy said, I don't understand it. I said, I don't either, but I believe it just the same. Era kyetwagala okulasa mu nnaku zaffe ekisinga obukulu ye Setaani. Era nga Oluganda bwe yabadde atugamba tulina ekigambo kya Katonda. Tulina ekigambo kya Katonda kyekyokulanyisa ekisinga kye tulina. Era ng'omuyizi bwe yabadde atugamba kikwate bulungi era okitereke ng'okirezza bulungi okuba omulabe emirundi gyonna gy'oyagala. Amiina. Abooluganda bangi babaŋŋamba Oluganda bbiri naye sikitegeera. Nange ne mbagamba nange ndi nga ggwe naye nkikkiriza bukkiriza nga bwe kiri.